Oluvannyuma lwa gavumenti okuvaayo n'ereeta etteeka eriragira abasomesa naddala mu masomero aga pulayimale okutandika okusomesa abayizi amasomo agakwata ku mibiri gyabwe, ekibiina ekigatta abasomesa mu ggwanga ekya Uganda National Teachers Association kivuddeyo ne kisimbira ekkulu ly'etteeka lino. Bano bagamba nti tekiba kirungi okusomesa abaana amasomo gano nga bakyali mu bibiina ebya wansi. Bw'abadde ayogera ku nsonga eno, Ssaabawandiisi w'ekibiina kino James Tweheyo agamba nti kino kijja kuvaamu obuzibu bw'amaanyi eri abaana abato naddala ng'okufuna embuto. Twagigaana tugisimbidde kuuli twagamba bananyini masomero nabo batuyambe kumulowooza bakimanya batya ba bishopu basheeke tubagamba bannange ebintu bitusobedde naye ffe bwe tugaana kubisomesa bakama waffe eri batusabulamu embooko n'olwekyo twabagambye mutuwagire tubigaanire ddala abaana baffe baleme kutubifiira mu mikono ebya sex education bandi bisomesa abaana bamaze university bebataaga byasenga omwana omutofu akinaye. Tweheyo era avumiridde ekya gavumenti okuteekawo etteeka erigatta amasomo naddala ago ga sciences okufuuka essomo erimu. That we are also worried as they change the curriculum. How about the teacher? Because, for example, we are saying all sciences should be brought together. Physics, chemistry, biology, and we are saying those are sciences together. But how about the teachers who have been teaching those three? And now you are bringing them together. And how much is the content that we are going to have? Why did we separate them initially? Gye buvuddeko, gavumenti yaleeta etteeka erigenda okugatta amasomo ga sciences gafuuke essomo limu era nga omusomesa omu y'aba alina okusomesa amasomo gano. Awamu n'okuteekawo etteeka eriragira abasomesa mu masomero aga pulayimale okutandika okusomesa amasomo agakwata ku mibiri gy'abantu eri abayizi okuva ku kibiina ekyokubiri. Hairati Nakaweesa, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.